Jakubanga mbabuza kwa mali msiro kwanga timtula mwebele kubanga timugena masuna ngati mutulaba. Karantini ebayiseti abannange mugamba mutya njalo kubanga mbategeeza nti musigalinga mukola kimwe kuma by the way on the serious note coronavirus atta kyatambula recent findings ziraga nti Uganda abali mu bantu omwenda twatambudde daga tugenze mu bantu 23 so numbers zikula nnyo but I think nga tukyasaba Katonda coronavirus ave Kampala you wouldn't like okubeera one of the victims so kakati fuwe bali okubeera nga ate obeera omu kuba victims aba coronavirus. Okay, abantu bade bebuuza Daddy Andre ne Katatumba wakitavayo kukola comment kuba buli muntu yena for example singa obeera mawulire n'owulira nti baawo yasabye gundi omuntu yandirowoozeza nti Katatumba yanatubye nakola comment ne after a long time of silence Katatumba yavuddeyo olunaku olwaleero olunaku lwa Sunday n'afulumya ekiwandiiko era nga omukutu gw'ekiwandiiko guno oguli ku Facebook page ye Katatumba agamba nti ekyamazima ayagadde abasajja n'omusajja Daddy Andre wanjawulo era ndowooza kwa Katatumba si Muganda Daddy Andre ayinaki bagamba mimwa simanyi bwe mimwaji bajogera bulungi simanyi naye bagamba mimwa kakati okusinza ku Katatumba agamba nti alabye abasajja naye Daddy Andre wanjawulo era ndowooza singa Katatumba badde Muganda yani Daddy Andre muwomu naye okusinzira ku mukugulu w'ebbaluwa Katatumba gwavuddeyo n'ateeka ku Facebook page ye agamba nti abantu bangi babadde bamubuukira nga bamubuuza comment ye Angela nga abantu baagala nnyo naddala nga abamawulire ab'olugamba badde baagala nnyo okubanga bafuna comment ya Katatumba ku Daddy Andre okubeera ng'agenda masula nga atega abawala abakola ki ab'enjawulo ebibatu wabula okusinziira ku Katatumba agamba nti ekyamazima kiri kimu yagwako mu mukwano Daddy Andre era okusinziira ku Katatumba agamba nti mu basajja bafunyeeko Daddy Andre wanjawulo nsonga nti yamulaga omukwano okuleka okulaga omukwano yamuteekamu ssente ani yateekamu ssente Daddy Andre yateekamu Katatumba yes lwansonga nti kino ekiwala kirina ssente taata waakyo bwe yafa yasigaza Katatumba ye ambassador ayina eggwanga lya ambassador ngano mu Uganda yamulekera hostels kati so muwala nga Katatumba ndoza yandirowoozezza nti omuvubuka nga Daddy Andre okugwamu naye mu mukwano ayagala mutwalako ki ssente n'okusinza Katatumba agamba nti Daddy Andre yamuteekamu ssente ezisoba mu bukadde 20 love Daddy Andre Katatumba waye pakajuka Katatumba mwana wa mugagga nga ayinza okufanya nayo n'agamba baby I want to sleep in Serena Daddy Andre nga wala singa kola ki Daddy Andre nga musajja nga muvubuka muto kubanga ateka mu bukadde 2 by the way n'amagezi Daddy Andre okubanga omuvubuka ku myaka gye Daddy Andre oteeka mu bukadde 20 kale naye nga kusinzira ku bigambo asomye bw'ati agambye this is in response to all those who have been constantly asking me for interviews regarding my relationship with Daddy Andre. For over 3 months, Andre treated me like a princess. Buli mukazi yena ayagala kumuyisanga mu mbejja. 3 months. Myezi 3. Sajja nga tebannali bannali. Agamba yongera n'agamba nti okay, for over 3 months, Daddy Andre treated me like a princess. He spent over 20 million Ugandan shillings to me. Yamuteka milioni 20 ozanya n'abasajja laavu bannaye. There is nothing he didn't do or buy for me. Daddy Andre. And he never let me pay for anything. He introduced me to all his friends, family, relatives, and he even took me to his village. Abasajja batono nnyo akwata omukazi n'amutwala mu kyalo nsonga obuyimba bwo mu kyalo beera bubi. Okuleka nga omusajja afiiridde ofuna omukisa okumanyako mu kyalo gy'omusajja bamuziika. Naye Daddy Andre musajja mmekete yakwata Katatumba n'amutwala n'amugamba baby kino kye kyalo kyaffe. Laavu. Kyaka kyali serious. Things got crazy for him in January this year. This is 2020. Things got crazy for him in January where he was banned with a lot of problems. Mu bizibu ebyo agamba nti mwalimu ebyali financial nga sente zitandise okukeerewa wabanga obukadde 2 yamubuteekamu Daddy Andre aba aweddeyo. But of which nedda kati kankole kimu abasajja bagezi yanzi yamuteekamu obukadde 2 ng'abala kawumbi.
kakali no kakadde dda tugenda maaso okusinziira ku balagamba nti things got crazy for him in January where he was banned with a lot of problems amongst financial and many others. Andre's former PA or personal assistant stole his money and his car to make matters worse. I also left him in January because he completely refused to do an HIV test. Oh my God. So okusinziira ku Katatumba agamba nti yali ayagala Daddy Andre ekituufu Daddy Andre yamuteekamu ssente nnyingi n'amutwala buli wamu n'amukola buli kimu naye obuzibu bwali bumu Daddy Andre kugaana mukebeza musaayi kati awo wali ekibuuzo watuvudde mu yolwali Daddy Andre aba yalya Daddy Andre yagaana omukebeza. Oh my God. Kati ensonga ziri bbiri either Katatumba kuba omukazi akebeza omusajja omusaayi atwala omusajja ku musaayi omukebera lwa nsonga bbiri either they wanted to sleep together oba nga mu Luganda Katatumba yali akoya akapiira nga kamusiiwa omwana kamuwunyira buti Katatumba yakyakozesa akapiira. Yeah, okuba no, but because she's strict yali ayagala kukebeza musaayi so nno zabaali bakozesa akapiira because sisubira Daddy Andre asobola okuba nga alina that patience okuteeka omusajja tasobola kuteeka mu bokadde 20. So mu bufunze Katatumba yali akozesa akapiira n'agamba Daddy Andre tugende twekebeze tuve akapiira kuba kampunyira babi kansiiwa nsonga kyenda ka esito kukwatanya akapiira Kagira kalemera ocha roommate wange ngambye nti kasobola okusinkinga in you kale atugenda maaso n'ebbaluwa agamba nti trust me this was not easy decision and I felt horrible especially after Andre poured all love on earth on me. Despite that, I had to stick on my principles. Okusinziira Katatumba, she doesn't dance you. Nga tamanyi HIV status. Simanyi bawala bameka abali eyo nga bakuteeka mu ssente obukadde 20 obeera ne audacity even yabuuza omuntu nti oyambadde. I decided to keep it professional and focus on promoting our Tonnerabira song, which obviously included the promotion of February Valentine's Day audio release. So, agwe mawulire. So, gwabadde yeebuuza Katatumba lwaki tagenda maaso nga atavaayo okubeera nga ate atubuulira lwaki atuwa opinion ye ku nsonga lwaki omwami wagenda maaso nga ataasabiriza ensonga ogiwulidde tebakyali wamu. So, njagenda maaso nga ate mbawa updates y'oba okola bukozi subscribing ku mukutu guno. In here, it is a beautiful place with my roommate. One time jakumba wako abalabe, but say bye-bye to them. Bye-bye. Okay, for now, mwela bana etemele bakwanga temwekuma COVID-19 by the what dara. If you happen to get the signs, bagenda masula ngate bwogera ko Ministry of Health agenda masula ngate zogera ko. Genda bakokebere because it's for your own good ransonganti. Singobo inaka uka. Adoso kubanga atoka sigane munno. So, why would you risk your life and the life of your family? Genda berenga ate bakebera. COVID-19 treatment here a little bit complicated, but at least abatugamba nti first victim eyalina COVID-19 embeera yeri promising stage amwegala tunafuna abantu bafa. So weekuume nga bw'osaba ne Mukama Katonda for now I'm out.